Ekibinja ky'ababaka ba NRM kyegasse ku bannansi okwongera okukukkuluma olw'emiwendo egisabibwa mu malwaliro ag'enjawulo wonna okwetooloola eggwanga. Bannansi gye babeera baddukidde okwongera okufuna obujjanjabi ku ndwadde ez'enjawulo naddala eya COVID-19 ekutte wansi ne waggulu ensangi zino. Bano bategeezezza nti mangi ku malwaliro ag'obwannannyini omuntu bw'agendayo okufuna obujjanjabi ensimbi zeekanama dda, era nga wano we basinzidde ne basaba Ssaabaminisita w'eggwanga lyattu okuvaayo okuyingira mu nsonga zino ne bategeeza nga bwe waliwo engeri nnyingi gavumenti mwesobola okuyita okulaba ng'ekola ku kirwadde kino nga Dan Shimosho bw'ayongera okunnyonnyola. Okukola ku bantu bano bonna ekireeseewo embeera eyeetaagisa nti amalwaliro ag'obwannannyini gakwatireko amalwaliro ga gavumenti mu kujjanjaba bannayuganda abalina ekirwadde kino ekya COVID. Naye ekitwewuunyisa ennyo kiri nti amalwaliro gano ag'obwannannyini gagufudde mugano nga gwanswa okusaba ebisale ebinene ebiyitiridde, ebiswaza, ebivoola, ebiremesa, ebibonyaabonya ebinene nnyo eri abantu baffe abatasobola kusasula ssente zino. Okusinziira ku Honorable Lilian Abba, mangi ku malwaliro gakyusa dda engeri gye gaweerezaamu bannansi ng'okusinga gatunuulidde bizinesi na kwongera kwefunira nsimbi, era ne basaba nti gaweebwe ebbanga lya ssabbiiti emu okulaba ng'ensonga zino zikyusiddwa. Tebalina ndwaliro gasi ya gavumenti, bafuuse basuubuzi, tebali kulaba ensonga oba embeera z'abantu ba Uganda. Kati beka ababaka ba Parliament tubagamba timunange mulekere awo okukyajinga abantu sente nyingi. Mugirabye nti embeera mbi, abantu bali kubonaabona, babadde mu lockdown luli ate leero bazeeyo ku lockdown, tebalina sente. Kati gwe gavana Uganda ng'olina mutima okuyamba abantu, osalawo ntya nti omuntu asasule milioni 10 buli lunaku gali ku ICU, awo oba obeera musezi. Ate ey'omubaka akiikirira munisipali ya Sheema Kateshumba Dickson wano wasinzidde n'ategeeza nti bangi ku babaka tebasobola kumala gatuula butuuzi kulaba abalonzi baabwe nga batulugunyizibwa okuyita mu kugibwako ensimbi empitirivu ddala nga bafuna obujjanjabi obw'ekirwadde ekya COVID-19 ate nga bangi ku bo n'ensimbi tebasobola kuzifuna. Tugamba nti ebintu ebyo nti gavumenti tibiri expensive because of tax nedda. Ekitulaba tulowooza nti amalwaliro gano gatekinze advantage ku exploiting abantu baffe, ate tusaba gavumenti eveeyo kubanga health sector is a human right. Health is a human right. Tiwali lwekwaso ebintu byonna ebikola mu health sector oba ddagala tibiriiko musolo. Lwaki tutulaba amalwaliro gano gakyajinga ssente nyingi. Ate ey'omubaka akiikirira abavubuka wonna mu ggwanga Fiona Nyamtoro asinzidde wano n'ategeeza nga bangi ku bavubuka bwe basinze okutulugunyizibwa mu kiseera kino okuyita mu bbula ly'emirimu ssaako n'okuba nga bwe bagenda mu malwaliro tebasobola kufuna bujjanjabi busaanidde olw'okuba ng'ensimbi nazo zibeekubya mpi. Abantu batuukirira eri amalwaliro ag'obwannannyini basale ku miwendo gye bakyajinga abantu abalwala COVID, kuba mu mbeera eno gye tulimu ng'omuvubuka takola, ali mu lockdown, takoledde myezi na myezi, akasente ng'okyajinga miliyoni 4 buli lunaku omusuubira kuzijjawa. Abamu ku bavubuka balina famire ento zitunuulidde bo nga be baleeta ekyokulya ewaka, eyo famire bw'efuna omulwadde begenda kubeerawo etya. Tulowooza kintu kibi nnyo, tukivumiridde enkola y'amalwaliro engeri gye bali okuhandolingamu ensonga eno. Ono yeegatiddwako omubaka akiikirira amambuka g'eggwanga lino Henry Okot ategeezezza nti bangi ku basawo mu malwaliro agatali gamu baava dda ku ky'okujjanjaba abantu babeere bulungi wabula kati batunuulira kufuna nsimbi. Subsidized, or if they are indeed subsidized, then there is no rationale for these private entities to charge as much as they are charging. It is unfortunate that in some of the bills that we have seen, the hospitals, the health facilities claim that they have used up to 10 PPEs or even KN95 masks, 20 or so in a day. This is
corruption, which is unfortunate, and this should be Bino nno bigenza okujja ng'abantu bangi wonna mu ggwanga beekubidde enduulu kyokka nga tebannafuna kuyambibwa olw'ensimbi eziyitiridde okwekanama mu malwaliro agatali gamu era ng'okufuna obujjanjabi naddala ku kirwadde ekya COVID-19 omuntu ajula kutunda bulamu bwe nga n'ensimbi kizibu okuzifuna. Nti omuntu bamututte mu ddwaliro ne bamuggyako n'ekyapa famire yonna kati stress egenda nekuta abantu kubanga abantu balaba nti famire yonna ekola ki Ogwawo. Eggulire lino likusakiddwa Issa Kigongo ku lwa 44 eggulo.